mu ggulu ga Mukama waffe Yesu Kristo. Amalinnya mu ggulu ga Mukama waffe Yesu Kristo twagakuza ku Lwakuna. Naye mu Uganda olw'okuba tetusobola kufuna holiday tusobole okukuza ennaku zino obulungi, olunaku luno lukuzibwa ku Sande eriraanye era kwe kukuzibwa ku lunaku luno. Lwa nsonga ffenna abakristu olunaku luno lukulu ate tusaanidde okulukuza, tuddemu twebuulire ku kitiibwa ffe abakkiriza Omukama kye tujja okugabanako. Kyova olaba nti kigwanidde olunaku luno lugibwe mu lunaku we tubeerera ku mirimu, luteekebwe ku lunaku ffenna we tusobola okujja okutendereza Omukama. Nga tukuza nno olunaku luno tujjukire nti tetukuza bukuza lunaku, tetukuza bukuza kulinnya mu ggulu kwa Yesu Kristo, naye tulina ebintu bibiri bye tukuza ennyo mu lunaku luno. Ekisooka nti ekyaliwo Kristo yalinnya mu ggulu, tetusobola kukigaana. Ekyokubiri bwe bubaka Kristo bw'atuwa ng'agenda okulinnya mu ggulu. Bwe tutunuulira obubaka Kristo bw'atuwa ng'agenda okulinnya mu ggulu, wamma tuddamu okutunula nti Kristo yatusibira entanda eyannamaddala mu bigambo bye, n'addamu n'afunza byonna bye yatuyigiriza, byonna bye yatugamba ebijja okubeerawo, byonna bye yayogera nti abangoberera bino bye banaakola, abangoberera kino kye kinaabagumya. Mu bigambo bye ng'agenda okulinnya mu ggulu n'abiwumba, nga bwe tumanyi obulungi nti omuntu ng'abadde ku nsi ng'anaatera okuva mu bulamu buno, ebigambo byasembayo tuyinza okubitwala nga ekitereke eky'amaanyi. Bonna baabigambye ababeera basaanidde okubikwata ennyo okusobola ate okutambula obulungi mu bulamu bwabwe. Mubaka mu Kristo bw'atuwa ekisookera ddala, Kristo addamu okutusaba ate ng'akkaatiriza ng'agamba abayigirizwa be mulinde mwoyo mutuukirivu. Obulamu bwaffe ng'abakristo ekintu kino tukitwale nga naffe mu byonna bye tukola tulinde mwoyo mutuukirivu. Bali yabagamba balinde mwoyo mutuukirivu, babeere mu Yerusaalemu mwoyo mutuukirivu wanajja ng'abajjuza amaanyi, basobole okulangirira bagende mu nsi yonna, naye okusookera ddala balina okulinda. Naffe nno mu bulamu bwaffe tusabe Omukama mu byonna bye tukola, tusooke tusabe mwoyo mutuukirivu asooke nga ajje, tubeere bagumiikiriza. Mwoyo nga tannajja mu bulamu bwaffe tuleme kwetumiikiriza kukola, tuleme kwetumiikiriza kulowooza nti tulina amaanyi, tuleme kwetumiikiriza kulowooza nti ebyo byonna tujja bisobola, wabula tulinde mwoyo mutuukirivu atugumye, atukubagize ate atunyweze ng'atukuumira ku ebyo Kristo byayigiriza. Mu kulinda nno omwoyo mutuukirivu tuddamu ate okujjukira ebigambo Kristo bye yagamba Nikodemusi eyagenda ewuwe ekiro. Abo abaagala oyingira mu kisibo kya Kristo, abaagala oyingira mu bwakabaka bwa Katonda bakola batya? Kristo yamugamba bazaaliwe ogwokubiri, si kudda mu lubuto lwa bamaama baffe, naye okuzaalibwa mu mazzi ne mu mwoyo mutuukirivu. Nti Kristo ng'agamba abayigirizwa balinde mwoyo mutuukirivu, yali alindirira oyo agenda okakasa nti ffenna abanaayagala oyingira, nga bwe yagamba Nikodemusi mu Yowaana 3:5 nti babatizibwe mu mazzi ne mwoyo mutuukirivu. Omukama naffe addamu okutuyita. Obulamu bwaffe ng'abakristo butandikira mu mwoyo mutuukirivu, bulina okutambulira mu mwoyo mutuukirivu ate mu bunywerera. Tusabe nno bwe tutyo bulijjo Omukama mwoyo mutuukirivu ono amutuwe ajje mu maka gaffe, tuleme bbaako kye tukola mu maka gaffe ku mirimu gyaffe nga tetumuyise. Olaba abayigirizwa yabagamba bamulinde mwoyo ajje balyoke bagende mu maaso. Naffe bwe tutyo tusabe Omukama mwoyo yennyini ajje mu bulamu bwaffe bulijjo era kwe tuba tutambulira. Ekyokubiri, obubaka obwa malinnya mu ggulu bulimu okubeera abajulirwa nti abantu ebiseera bingi tulindirira Omukama akole ekyenjawulo kuba batamukkiriza,
tulindira omukama awangule balabe baffe ajjewo abafuzi betutayagala nga kyekitwokya ku mutima ng'abayigirizwa baali beeraliikirira nti muyu wanajja kekadde Isirayiri bwanaddizibwa ekitiibwa kye nedda bwanajja mugenda kubeera abayigirizwa bange mwoyo naagenda okujja naffe abagoberera omukama tugenda kubeera bajulirwa ba Kristo si kubeera bajulirwa mu bintu birala. Tusabe nno omukama mu kubeera abajulirwa ba Kristo tujulirire ddala Kristo. Ennaku zino 40 okuva Kristo bwe yazuukira okutuuka ku lunaku luno olw'amalinnya mu ggulu tuwulidde abayigirizwa babadde nga balangirira n'amaanyi babadde nga bagamba ffe tuli bajulirwa b'oyo eyafa n'azuukira. Naffe nno mu bulamu bwaffe ng'abakristo nga tumaze okukkiriza Kristo tugenda kubeera bajulirwa, si kujulirwa byamagero nti nalabye gundi awona nalabye oyo gundi kino kijja mutuukako, si atuyita okujulira naye okujulira mu nsi yonna nti ffe gwe tugoberera yafa n'azuukira n'alinnya ne mu ggulu, kwe kujulira abakristo ffenna bwe tugabanako. Ekyokusatu, obubaka bw'amalinnya mu ggulu bulimu okubeera nti tutumibwa. Omukama yabagamba nti awo nno mugende mu nsi yonna mulangirire muyigirize evangiri mubatize abantu mu mazzi ne mwoyo mutuukirivu. Obubaka buno Kristo ng'atuma abayigirizwa be naffe era addamu okututuma tugende mu nsi yonna. Bali baali babeera mu Yerusaalemu nga batandikira mu Yerusaalemu balina okulangirira ekigambo kya Katonda paka ensi gyekoma, era baakikola nti naffe twafuna omukisa ne tufuna abamu ne bajja ne bayigiriza mu nsi yaffe. Naffe nno omukama waddiramu okututuma naffe tutandikire maka gaffe tuddemu tulangirire ekigambo kya Katonda okutuuka mu nsi yonna. Naye okutumibwa kuno tukugeraageranya ku kutumibwa 12 okuli mu Luka omutwe ogw'10. Omukama bwe yatuma abayigirizwa be ku luno ng'agenda okulinnya mu ggulu yabagamba abananzikiriza nga babatiziddwa banaagoba amasitaani mu linnya lyange, baliyogera ennimi ze baali batamanyi, balikwata ku misota ne litabaluma, balikuteeka emikono gyabwe ku balwadde ne bawona, balinywa obutwa ne butabatta. Ebyo byonna tugambe nti 72 lwe yabatuma obuyinza bwennyini yabubawa okubatendeka. Tuyinza okugamba bali ku intaani, bali mu kigezo basobole okwetegekera obulamu bwaffe ng'abakristo. Era bw'osoma mu Luka 10:17 nga bakomyewo baajulira sebo n'amasitaani gatuwulira mu linnya lyo nga basanyufu. Naddamu naye n'abakkaatiriza nti nabawa n'obuyinza ku maanyi gonna ag'omulabe, emisota gyonna n'ebyewalula byonna mu birinnya tebirina kye bijja bakola, mbawadde obuyinza mu linnya lyange. Kyaddamu okukkaatiriza olwaleero nti mbawadde n'obuyinza ku maanyi gonna ag'omulabe. Nga tukuza olunaku luno Kristo addamu okukkaatiriza tuleme kweyita ba kitalo, naye nga buli kimu tukikola mu linnya lye, buli kimu nga tukikola ye nga tumukkiriza tugenda kuba n'obuyinza obwo. Kristo nno nga awadde abakkiriza obuyinza obwenkanidde awo aba abasibiridde entanda ye nti byonna munaabikola mu linnya lyange, mu linnya lyange, si mu kitiibwa nti munoonya kitiibwa oba ki, bijja kubeerawo. Ekyokusatu, olwaleero Kristo addamu okututunuuliza okwogera ennimi n'okuwonya abalwadde. Newankubadde bantu bangi ensangi zino banoonya eddiini nga basinziira ku bino, Omukama kyatulaga nti obulamu bwaffe ng'abakristo tetugenda kunoonya Kristo nga tusinziira ku bino, naye abo abanaaba bakkiriza Kristo bino bye bajja okubeerangamu. Bwe kityo nno
mu kwogera ennimi bantu bangi abaawukanye nti twayise mwoyo mutuukirivu ewaffe mwoyo w'amaanyi oyo gundi kati alina ekitone ekyogera mu nnimi naye bwe twogera mu nnimi nga ne bye twogera tetubitegeera ono n'ayogera mu nnimi nono n'ayogera nga tetubitegeera oyo taba mwoyo. Tujjukire omusajja Cornelius Peetero ng'amaze okugenda ewuwe baasaba mwoyo najja ne boogera mu nnimi nga buli omu ategeerera ddala obulala byayogera. Abayudaaya ne beewuunya nga n'abasajja bannamawanga tutegeera bye boogera kwe kwogera mu nnimi. Naye ebiseera ebimu ffe ng'Abakristo tumanyi okubeerawo n'osaabaga nayogedde mu nnimi naye nga nebyogera naawe tobitegeera n'abakuwuliriza tebabitegeera ntuga mwoyo yazze. Buli lwe tubeera nga tewali kussa kimu tewali kukwatagana tusabe Omukama atusindikire mwoyo tusobole okwogera ennimi nga eza mwoyo mutuukirivu. N'okusaako emikono bantu bagituuka okusaako emikono. Kristo ng'asiibula yagamba mugende muteeke emikono ku balwadde bajja kuwona mubawonye. Tutuuka okuteeka emikono ku balwadde bantu bangi. Father yamutaddeko emikono oyo yamusiibudde oyo awedde yamutaddeko emikono oyo agenze. Ne twerabira nti enyo entyanda Kristo yagitusibira buli ewali omulwadde muteekeko emikono ajja kuwona. Nsiize abalwadde bangi nga bawona bangi bensiize n'emirundi egisukka mu 5 naye abamwe tukyalina endowooza nti kasita Father bakuteekako emikono ne bakusiiga omuzigo bamusiibudde. Tusabe nno Omukama nga bwe yalinnya mu ggulu n'atusibirira entanda ey'amaanyi bweti mu bigambo bye tuginywerereko ate akaseera konna tuyaayaane okulaba nga tuweerezebwa mu ngeri esaanidde. Nga tukuza nate olunaku luno tuddamu tunuulira Kristo alinnye mu ggulu. Kristo ono nga alinnye mu ggulu talinnye nti atuvuddeko talinnye nti agenze kiwedde tetukyali naye alinnye ate tuli naye mu ngeri ey'enjawulo okusinga okubeera ne bannaffe. Tuli naye mu ngeri ey'ekitiibwa nti buli we tuli waali kuba kati ali mu ffe. Essomo eryokubiri litusabye twegayirire Omukama atuwe amagezi tutegeere Omukama tuyongere okumunnyonnyoka tutegeere ekitiibwa kya Katonda n'ebyo Omukama byatutegekedde mu kitiibwa. Tutegeere Omukama engeri gy'ayolesaamu amaanyi ge kubamukkiriza nga tulabira ku Kristo nti ffe abagoberera Omukama nga tulabira ku Kristo Omukama engeri gyamuteekako ebigambo bye n'abiteekamu amaanyi ebikolwa bye n'abiteekako amaanyi ge naffe Omukama atugumye tusobole okumunywererako ate nga tukakasa nti nga bwe yasobola okuzuukiza Kristo n'amuyingiza mu kitiibwa naffe abamugoberera ajja tugabanyiza ku kitiibwa kye kimu. Okukuza amalinnya mu ggulu aga Kristo gaffe galina okutuleetera okuddamu okukuza obulamu bwaffe n'okuddamu okwesiga Omukama nga tutunuulira Omukama engeri gy'asobola otuyambamu mu bulamu buno engeri gy'agenda otuyamba okuva mu bulamu buno okugenda mu buddako ate n'okugabana ku kitiibwa eky'olubeerera mu ggulu. Omukama abeere nammwe.